I intend to talk about a few issues, and at the end of this, I'll take a few questions. Today I want to address the issue of the sanctions as a tool against impunity in Uganda. And I'm talking about the international sanctions. Friends, the reason why we always call for sanctions against General Museveni and his officials, and why we celebrate whenever those sanctions are implemented, can only be summarized in one word: impunity. We live in a country where the regime has effectively captured, undermined, and destroyed all mechanisms that can hold officials accountable. They are no longer accountable to anybody for as long as someone is connected to the regime. No one can hold them accountable for their wrongdoing. I mean, let's take an example of Anita Among, the Speaker of Parliament. She embezzles billions of taxpayers' money, and the evidence is actually presented to the public, but nobody can do anything. Instead of calling her to account, General Museveni comes out to defend her, to protect her, and to support her. Instead of going after her, the law enforcement agencies instead go after every and any whistleblower that dares to speak out against her corruption, to the extent that some have actually run out of the country and some are in hiding. That is impunity. You all remember the students that tried to protest against the theft of the iron sheets that were meant for Karamoja. Many of them spent months in prison, while those that were involved in this grand theft were either rewarded, and those that were pretentiously held to account were only imprisoned for a few hours. It's because of impunity that the police will not summon Anita Among for questioning. Because of impunity, the IGG will not investigate her. The DPP will not sanction charges against her. The courts of law will not summon her. The Auditor General has also been bought and silenced by another service award. Any MP that raises or dares to raise the issue is quickly silenced and humiliated on the floor of Parliament by the same Anita Among. That is impunity. She then continues to live large, enjoying her stolen money. I mean, nobody can touch her, nobody can say a word. No one can call her to account. And that is how those who have killed our people in hundreds go scot-free and elude justice. That is why people who abduct, torture, kill our people, or even rape our support scot-free. And many of them are actually given red carpet reception at public functions. You saw the man that undressed for people being appointed RDC by General Museveni. That is impunity. Like many other institutions of state, the Uganda Human Rights Commission has also been effectively co-opted and destroyed. And that's why you can see Wangadia supporting and ridiculing, supporting the abduction and rape and even sodomy of our supporters in CMI detention. That is impunity. You see her mocking the victims of injustice, the victims of torture, the victims of abduction. That is impunity. She even goes as far as trying to silence the victims of abduction and trying to intimidate their families and co-opt them into silence and compromise. That is impunity. So, with the state of affairs, citizens are left with only two options: either to rise up and put an end to this nonsense once and for all, using whatever means are available to them, or to appeal to the international community to take measures, including sanctions, which the regime has clearly refused to take against its corrupt and criminal officials. Ladies and gentlemen, travel bans, asset freezes, and others, may not put the corrupt
and brutal officials in prison, but at least they go far to block them from enjoying with impunity their, or even invest their stolen money, the money they stole from poor Ugandans in their countries. These countries have their act together. These countries are well governed and they respect the rule of law. So we see no need or no importance whatsoever for them to accept impunity, to accept corrupt officials that steal from us. These people deny the regime officials that run away with our money opportunity to enjoy it in their countries. And we really, really appreciate those sanctions. We welcome them. These sanctions reassert the duty of civilized nations because they, as actions against poor people are going on with reckless abandon. These regime officials that have destroyed, underdeveloped, and looted their countries because they think they can enjoy life with their families in developed countries. The wealth that they steal from poor Ugandans, at least we have a way forward here. So we welcome these sanctions and we want these thieves, these corrupt officials, to lay in the bed that they laid. They've destroyed their countries, they've messed up Uganda, they've messed up our healthcare system, they've messed our education system because they get all their health care from abroad and indeed they die from abroad. They've messed up our country and they want to enjoy the countries that are well governed at the cost of the poor people. So we are happy that these sanctions have been slapped on those officials and we want more sanctions on General Museveni, his son, and all his officials that he uses to crack down on the rights of the people. They should go to Ugandan hospitals. They should have their children go to Ugandan schools. They should buy cosmetics from Uganda. I thank you, and I'll say that in Uganda before I welcome questions from you, ladies and gentlemen. Basebo ne banyabo, njagala okubebaza mwe bannamawulire abazze okutuwuliriza amakya ga leero. Olwaleero njagadde kwogera ku nsonga ya natti ezasibiddwa Juanita Amongo n'abalala banne abalyake olw'okubba amabaati g'e Karamoja n'okulya enguzi. Newankubadde Anita Amongo yekka yaliko natti zino, naye twasabye natti zino baziteeke ku bonna abenyigira mu bikolwa bino ebyobukenuzi. Ensonga lwaki tusaba amawanga gano ganaggwadda getukolagana nago, Uganda gekolagana nago, agavujirira Uganda sente, gye baliira sente zaffe ze batubyeko. Ensonga lwaki tubasaba abasennatti ku bakulembeze abatulugunya abantu n'abali b'enguzi n'ababba sente z'abanaku, era ensonga lwaki tujaguza nnyo buli webabaako gwe bataddeko natti, tusobola bizingira mu kigambo kimu, impunity. Impunity ani kumu asobola okinziriza mu Luganda, baganda bange? Tugambe obutagambwako, tugambe eryanyi. So ensonga eyo basebo ne banyabo tugisamikira kuba tuli mu nsi nga abatufugisa eryanyi bawambye buli kitongole kya gavumenti ekyandikubye ku bakulembeze ku nsoloboto. Tewali asobola bagambako, naddala abo bagamba n'obo abo abali connected, tewali asobola bagambako. Ekyokulabirako wano ekyamangu ye Anita Amongo. Anita Amongo anyaguludde sente z'omusolo mu buwumbi, mu billions, nga tewali asobola mugambako. Evidence weeri, obujulizi we buli ku social media bonna, buli mu public. Wabaddewo Uganda Parliament Exhibition ng'eraga obubbi obugenda maaso Anita Amongo bwakulembedde mu Parliament, naye tewali asobola mugambako. Mu kifo ky'omubagambako oba okukola ng'omukulembeze bwe yandikoze Museveni, mwamulabye bwe yavuddeyo yawaanye bawaane, bwe yavaayo okwogera ku by'enguzi yawaana bwanya Anita Amongo
yamu defending ku defending nampromotinga nomupromotinga mu kifo kya ebitongole ebikwasa empisa okugamba kwa Mongo bonna batya abakumi b'amateeka abapoliisi n'ebitongole ebikwatagana ku nsonga eyo bonna bamutya. Ekyenjawulo gy'ate ba whistleblowers oba bakalabalaba oba abantu aboogera abalunkomi ate bo be bali mu kudduka be bali mu kwekweka abamu bawaŋŋanguse n'okuwaŋŋanguka kubanga bazza omusango gwa Nagomola okwogera ku bubbi bwa Anita Mongo ne banne. Mujjukira abayizi omuli ab'e Makerere n'abalala abaavaayo okwekalakaasa olw'obubbi bw'amabaati obwakolebwa nga bukolebwa abaminisita nga muli ne Speaker wa Parliament ne Vice President n'abalala bangi nnyo siba mukomera ne bamala emyezi mingi mukomera naye ate ng'ababbi bennyini bo babakuza bukuza abalala be beefuula nti babakuba ku nsoloboto nti babasibayo saawa busaawa ne babata. Obwo bonna bonna kozesa lyanyi obwo bonna bubbi obwo bonna butaswala eyo yonna yonna impunity. Bwe tunakifuna ekigambo ekitegerekeka amangu naddala eri abato tunakikozesa naye obwo bonna bubbi obwo bonna butagambwako obwo bonna bwakwevula naggwano. Olwa obwanaggwano obwo buli mugenda maaso poliisi tesobola kugamba ku Anita Mongo. Inspector General of Government IGG tasobola kumunoonyerezaako nakubaako kyamugamba. Auditor General ob'omubalizi wa gavumenti asirise ate oyo bayongedde ne bamugubika omugaati mu kamwa nga bayita service award naye bamuguze naye yasirise. Amakooti tegasobola kuyita Anita Mongo ayitebye. DPP tasobola kugula musango kwa Anita Mongo kubanga bonna bonna babasirisa babakakanya. Omubaka wa Parliament yenna agezaako okusitula eddoboozi lye okwogera ku bubbi obukulemberwa Anita Mongo. Mulabye ebyo bamukola bamusirisa bamuvububa bamuswazaswaza bamunyoma. Mwalaba Anita Mongo ng'agamba Honorable Ssekikubo ng'agamba nti byayogera nonsense yakigwagwa. Obwo bwonna bwanaggwano eyo yonna impunity egenda maaso mu Uganda yaffe. So Anita Mongo agenda maaso okweyagaliramu ssente ze, agenda maaso okugula buli kyabbeeyi, agenda maaso okunyumirwa ssente zabbye mu Bannayuganda nga bwazispending ebweru w'eggwanga bwazinvesting ebweru w'eggwanga n'ebirala ebikwatagana ku nsonga eyo. Tewali asobola mugambako. Y'ensonga lwaki n'abo abatemudde abantu baffe ebikumi n'ebikumi bali free batambula teri abagambako batuuka ne ku mikolo gya gavumenti babateerawo red carpet. N'abakoze ebyobuwemu ebiswazi ebisingira ddala mwalabye omusajja yavaayo n'akunamira eggwanga naye nga Museveni yamukuzizza n'amufuula RDC owewaffe Gomba. Bwe bwe obutagambwako obwanaggwano obuli mugenda maaso mu ggwanga lyaffe Uganda. So n'okufaananako ng'ebitongole byonna byonna ebiwambiddwa ne byonoonebwa n'ekitongole ky'eddembe ery'obuntu Uganda Human Rights Commission nakyo kyawambibwa ne kyonoonebwa. Mwalaba mukyala wa Ngadya nga y'omu kubawagira okuwamba abantu, y'omu kubawagira okubuzaawo abantu n'okuleepinga abakazi n'abasajja okubasiyaga nga babasiyagira mu CMI. Mwalaba abamu abaavaayo ne bakyogerako Wangadya nga yabalemesa. Wangadya yavaayo n'agamba n'okugamba nti abantu abaawambibwa famire zaabwe nga zivuddeyo n'agamba ko tebaliyo bakiwani. Kakati eyo tebayita impunity basebo ne banyabo. Wangadya ssentebe oba nantebe w'akakiiko ak'eddembe ly'obuntu ate ye kennyini yagezaako n'okugezaako okugulirira famire zaabo ab'abantu abaawambibwa n'obbatiisatiisa okusirika okulekeraawo okwogera ku nsonga eno. Obwanaggwano eyo impunity basebo ne banyabo. So mu mbeera eyo Abannayuganda baba basigaza ebyokukola bibiri byokka. Either kwekumamu omuliro bakozese embeera yonna yonna gye basobola okustopinga bino ebigenda maaso n'okwegubako bano ababbi. Ekyo kiba kiganye nga bwe bagezaako kiremesa nga bakozesa emmundu nga bakozesa ettemu. Ekyokubiri kiba kyakutuukirira oba kusaba agamawanga ge tukolagana nago international community ng'ate ge mawanga agavujjirira gavumenti ya Museveni ssente ge gayimirizaawo gavumenti eno kwe kugasaba okubaako kye gakola obutawagira bikolobero biri mugenda mu maaso mu ggwanga. So twagala mumanye nti okubagaana okugenda mu mawanga gano
okuwamba ebyobugagga byabwe n'ebyabantu baabwe kiyinza obutateeka bano ababbi n'abatemu mu makomera, naye ate kiyambako kubanga kibalemesa okugenda mu mawanga gano gye batereka sente zaffe, gye bainvestinga sente zaffe okuzinyumirwa. Bwe banga Uganda bwe buliri bwabwe babwebakemu nga bwe babwaze. Twagala babeere wano e Uganda, bagende mu malwaliro gaffe, batambulire ku nguudo zaffe, bizinesi bagikolere wano, n'ebizigo nabyo babigule mu Uganda. Njagala beebaza olw'okumpuliriza era ngenda kubasaba abalina ebibuuzo mubimbuuze basebo ne bajja mwe bali. Yes, morning, we are going to be, we are having 30 minutes, so kindly let's be smart. Shoot your question, then we can answer. Yes, Solomon. Richard. All right, sir. Yes, Honorable, did you say the sanction currently on Among and the team is fruits of your continuous call as an UP and opposition party? We are taking 5 years or less. Honorable, 2 questions for me. First is... Wait. Yes, sir. Please go ahead. The first is, there have been questions from the general public, especially when there was an uproar on the alleged, which you, the opposition, have confirmed to be corruption in Parliament. We, however, haven't seen the body of opposition coming up to ask the Speaker of Parliament to step down on the allegations. We've seen in other countries like South Africa, it has happened, and the Speaker is in court. How come the Ugandan opposition hasn't done the same? My second is, you seem, and it has been quite evident, that many of the channels of asking for human rights accountability, say the human rights bodies, courts, have not done much in addressing the continuous abductions, disappearances, but also the people who are still in court. What other mechanisms and forms are you using to get this addressed? Okay, thank you. Sama Uganda nkola ne Sama Uganda Media. Mr. President, abantu abasinga badde balowooza nti ogendeeko eyo nga ogenze kuyikozwa bakakujja ku bantu ogende kuweereza, so beebuuze kino wakikoze etya okubeerawo amangu, wali wateekayo dde okusaba kuno oba kubanga kodde tulaba otaddeyo emisango mu koti y'ensi yonna nekisobodde kitya okubeerawo amangu era waliwo abalala abaana agenda nga netamu obwabadde wekimubuuzeeko. Yes, Mark. Amanya Mpanga Charles nkola ne Map Media. President, twalabye envumbo eyateekeddwa ku Speaker wa Parliament ne ba ministers abamu. Bannayuganda beesunge nti entegeka yonna weeri ey'okuteeka ku General Museveni envumbo. Okay, let's first have those answers, then we come for the second. Thank you very much. Maybe I'll answer the questions both in English and in Uganda. Yes. Yeah. Sanctions, are they fruits of our engagement? Definitely yes. And it was tweeted by the Speaker of the UK Parliament. It was also tweeted by some other members of Parliament that indeed this followed our engagement the last time I was in the UK. So yes, these are fruits of our and other engagements, because it's not just us. It's so many Ugandans that are pushing for action from the international community, and not only the UK or the European Union, but the United States as well, and many other development partners. These are calls that we've been making for so long, and we are glad
that now the international community, particularly the UK, is moving from strongly worded statements to strong moves of action. Bambuziza oba embumbo zino oba nati zino zavudde ku kwatagana oba ku nsinkana zetwabaddemu e Bungereza, era ansa yange ejja kubeera nti ye tetwagiwunyisizza. Naye sifeka ebbanga ddene bannayuganda babadde balaajana ebimwogera ku Twitter ne mutaaginga UK government ne mutaaginga aba MPs bikola. The things that you do on Twitter, on Facebook, on Instagram, on social media, and call out and request and tag these MPs, they actually work. Don't stop. So when I went to the UK, when against the UK munsinkana zino twayongedde bwongezi tofaali kwekyo ekibadde kizimbibwa ebbanga lyonna, era nga bwe mwalabye abakulembeze baayo nga mumuli ne Speaker wa Parliament ya UK bavuddeyo ne babategeeza nti oluvannyuma lw'okusinkana ne ttiimu yaffe basazeewo ne batekinga action eyo. So yes, kikolera ddala era temulekeraawo. Si ffe ffeka wabula ffe tukulembera bukulembezi ku making sure tugusa kye mbadde mulaajanira ebbanga lyonna. Derek has asked, the opposition has not asked Anita Among to resign. Why? That actually is not true. You remember our leader of parliamentary front, officially known as the leader of opposition, the Right Honorable Joel Senyonyi, came out and called upon these institutions to take action. But as you know, these are important institutions. They are completely detoothed and disempowered, and therefore they are not able to hold Anita Among to account. You saw how one of them actually was bribed with the service award. So our leader of opposition took steps, but as you know, he's always fought left, right, and center. But yes, there's also been members of the opposition, some from our own party, supporting this corruption, supporting this impunity, and speaking out against, these sanctions. That is a shame. That is a disappointment. But many of them are compromised. The parliament is a clearing house. That nobody is going to see the impunity of Anita Among. Nobody is going to see our corruption. And those that see our corruption are quickly silenced and humiliated. So yes, our leader of opposition, on our behalf, has been and continues to do all that is possible under the circumstances. Derek abuziza nti opposition tenavaayo kusaba Anita Among okulekulira. Twakikola dda, twakikola mu kapasite yaffe ng'abatali mu parliament, naye n'omukulembeze waffe mu parliament, Right Honorable Joel Senyonyi, mulabye ng'agezaako okuyita mu makubo gonna agasoboka. Ne munakikkiriziganya nange nti ebitongole byonna byawandibwa, byasirisibwa, byakulibwamu amannyo. Ensonga lwaki olunaku lwaleero tuli basanyufu nti basobola okuwamba ebitongole byawandibwa, naye ate ebyebulaaya tebasobola biwamba. Ensonga lwaki byo tusanyuse nti birina kye bikoze. Oba oli awo parliament yaffe bw'eneeterera tunafuna enfuga ey'amateeka, ababbi abo bajja kisasulira. Naye era kituufu nti waliwo ne bannaffe abamu abali mu opposition naye ngo balaba baavuddeyo okuwagira Anita Among n'obubbi bwe. Wabalabye nti tebaagala kwogera ku bubbi bw'amabaati, ng'ate y'ensonga eyagobeseza Anita Among ne babbi banne e Bungereza, era ensonga egenda obagobesa ewalala. So ekyo kikulaga nti baagulibwa, oba abamu baalya, oba abamu baatiisibwatiisibwa. Naye abo abawagira obubbi n'obukenuzi tebatukiikirira. Abakiikirira beebo abawagira ebiruma n'ebinyigiriza bannayuganda okuggwawo. What other mechanisms are we using about missing people? Following the fact that we've not yet gotten fruits. Yes, we've not gotten fruits. We've not gotten action about the missing people. We know that the arch of the universe is long but bends towards justice.
the Bangalise, I mean, it's been a while since the corruption against the people of Karamoja happened, and now we're seeing action. I can guarantee you that sooner than later, you will see action. About missing people, we've petitioned other platforms. As you know, we took General Museveni, his son, and his other lieutenants to the International Criminal Court. So don't be shocked when time comes and the International Criminal Court sanctions General Museveni. But like we continuously tell you, we've petitioned every international body, every international institution, and we continue to look everywhere for options. Yeah, mu Luganda makubo kyamalala gye tukozesezza okulaba nti tufuna okuddibwamu ku bantu baffe ababuzibwawo Bakibalama, Bakanata Muhammad n'abalala abatanaba kulabikako paka olunaku lwaleero. Ye oluvannyuma lw'okuba nti ebitongole byonna mu Uganda byawambibwangako, kuli n'ekirwanira eddembe ly'obuntu nga ne Wangajja bwe balonda ayikulira akakiiko akalwanira eddembe ly'obuntu, ate naye y'omu ku bawagira ebikolwa bino eby'obwanaggwano. Twatwala General Museveni mu kooti y'ensi yonna, era tulina essuubi nti kooti y'ensi yonna ejja tuddamu. Naye ate si yokka, ebitongole bingi nnyo nnyo mwe mujja kuba mulaba bulabi mu maaso ku lukimbi, mujja kuba mulaba nga amapeesa geenyigawo emizi. Naye njagala bakakasa tutuukiridde buli kitongole kyonna ku lukalu lw'ensi okulaba nga tufuna obwenkanya, okulaba nga tufuna Abaganda baffe abo abaabuzibwawo, ate nga tujja bafuna Mukama nga ye musumba waffe. Sama Uganda Mbuiza has asked me, how did you get this easily after the ban? Some, do you think we are easy? We are not easy. But this has been glaring for so long. It only needed leadership. Your cries are listened to. Your cries reach far and wide. So it was not hard for us to substantiate our claims because it's a national cry. That's why it is easy for us. He went ahead and asked whether there are others that are targeted. Of course, the main target is Museveni himself. He still has the pseudo protection of being an apparent head of state. But we know that sooner than later, reality and justice will weigh heavier than him. But among the targeted ones are people like Nabanja, people like Damulira, people like, all these that are, people like Arupo, all these people that are used to oppress Ugandans, to kill Ugandans, the likes of Kasigas, all those people are targeted and they will be sanctioned sooner than later. Ekyo kankyogere mu Uganda, nnyini ate mbuza asobole okuntegeera. Sama abuuzizza nti kino twasobodde kifuna tutya, twasobodde tukifuna amangu, kwe kugendayo, kwe kubalaga, kwe kwogera Oluzungu, kwe kusiba zinatti, twasobodde tukifuna amangu. Sama tetuli banjawulo ku bannayuganda balala bonna, naye ansa zino oba ebikolwa bino twasobodde bifuna amangu kubanga okusookera ddala tetuli ba bulijjo, yeffe bali. Naye ate ng'ogyeko n'ekyo, njagala mmanyi nti okuyaayana kwammwe kuwulirizibwa, okukaaba kwammwe kuwulirizibwa. Posti ze mukola ku Facebook ne mutaginga zi gavumenti zino za European Union, za UK, za America bikola. Zi tweet ze mukola ne mubasaba okussa envumbo ku bantu bano zikola. Kati ffe okutuuka meetings zino twakubyeko bukubi kafuufu kubanga omulimu ogusinga mwe bannayuganda mugukoze mu abali wano ne bannaffe abali mu diaspora. Temulekera okukozesa social media, temulekera okutaginga abantu bano, temulekera okulalisa. Bino byonna bibala byakulalisa. Twatuuseeyo nga tetweyogeza bweyogeza wabula ng'ensonga bagimanyi. Ffe twagenzeeyo nga bakulembeze kugamba bugambi, okay, okukaba kwa bannayuganda mukulabye nti kwe kuno. Ne bagamba mwagala tukole ki? Ne mugamba kaba wuyo na wuyo na wuyo na wuyo. Ate abo be batono atubuuza n'otubuuza nti baani abalala abali targeted.
bangi nnyo ng'omubbi omukulu ye Museveni ne banne bannabbanja n'abalala abakinyigiddemu balugolobi n'abalala bano Anita Among ekyo kikyali kituuza n'abalala bajja buli amanyi nti mubbi buli amanyi nti yakwata ku mabaati g'e Karamoja buli amanyi nti yenyigira mu kunyagulula eddembe ly'Abannayuganda buli amanyi nti yenyigira mu kutulugunya Abannayuganda okuwamba Abannayuganda bonna nga ne mukyala wanga lyamwali bonna bali targeted. Njagala okutwala n'omukisa guno okwebaza diaspora timu zaffe okwebaza Comrade Kauma okwebaza Comrade Lee Oryema Kati ogenda mu Luzungu. I want to take this opportunity to thank and salute our diaspora leadership, Comrade Daniel Kauma, Comrade Lee Oryema, Peter Ekakolu, and all the leaders that we have in the diaspora for standing firm, for leading us, for insisting, for knocking on doors, for petitioning, for speaking a lot of English, a lot of French, a lot of all these other languages in search for freedom, in search for remedy, in search for redress for the suffocation and suffering of the people of Uganda. Don't stop. We shall push from where we stand, push from where you stand. And you on social media, now you know the fruits of your noise making. Now you see the fruits of your listening. Please continue exposing. Continue, please. The final question was from Anita Among. I think I already mentioned that many others are targeted. People like Damolira Christopher, people like Abel Kandiho, we know he has sanctions, but we want more sanctions. People like Kasigas, people like Wangadia, people like Nabanja, everybody that is involved in gross human rights violations, everybody that is involved in the raping of women in custody in CMI, everybody that is involved in the sodomizing of young men in CMI in detention, everybody that is involved in the torture of detainees in CMI, in police custody, we are coming for you. Map media ndoze kyone bwenkidamu mu Luganda. Era kyekimu obuzza nti tusubire ekintu ekimu ku Museveni. Ate oyo Museveni musubire na bingi nnyo. Kubanga oyo Museveni yalinga Bashir. Naye ebibye nizo okubibategeeza nga bituuseewo. Thank you very much. I'll take one more round of questions. Yes, Sita. Sita mukisa nkola sinkola ne Sita Media Uganda. Ebibuuzo byange biri bibiri. Ekisooka narrative ebadde evugirwa okuva bwe bataddeko Anita Among ne baminisita sanctions yakuba nti Anita Among ne parliament baagaana homosexuality bill. So twagala okutangaazemu ku nsonga eyo. Ensonga yabadde yakubba mabaati oba ya homosexuality bill nga ebali mu kusikira Bannayuganda. Ensonga ey'okubiri ey'abasuubuzi. Abasuubuzi emabegako awo twalabye ebibiina eby'enjawulo n'abakulu mu gavumenti nga babalaga nti okugenda kwa His Excellency Bobi Wine ebweru ekubaleetedde gavumenti okubaateekako emisolo ebyo kuba bo tebakyalina ssente olw'ensonga nti ebitongole eby'enjawulo ebibadde bibavugirira byabasalako obuyambi n'ebimu ne biggalawo mu ggwanga Uganda. So n'ensonga eyo twagala okutangaazeeko ssebo oba ddala kituufu abasuubuzi bano okubonaabona kwabwe akuva erigge mu kutambulako okugenda ebweru neeyanza neyanza. Yes, sir. Ndoza ina pale mbona dala kusema Mr. President chiyembuza chawukanako ne sanctions ne human rights ku nsonga eya Dr. Kizza Besigye alawuna eggwanga era agaliwo galaga nti ayinza okuvuganya emikiri abiri mukaaga nga gwe president kino kikuleseewa tekikutadde mu katengo okulaba opposition babiri ab'amaanyi okujjaku okuvuganya omubiri abiri mukaaga n'ekisembayo munnakibiina kyo Dr. Baby Wine asiba akulumba ku social media nti otambula nnyo olinnya nnyo kati munnanuku owa wansi yeetaaga okumanya ekibiina kifuniramu wa mu ntambula zino ezaleero n'enkyalo. Yes, Joseph. Nze bali kudembe Joseph, Mr. President. Waliwo omusajja tubayita Service Award, Mr. President. Tuwulira bagamba Service Award batuufu bati tusaba ki oludda oluvuganya gavumenti bwati lugenda mu kkooti ne lustopinga ne bagezaako kulanga bastopinga okufuna Service Award kubanga tuba tuli awo nga n'omulala bamuwumbidde twali tuli awo nga n'omulala bamuwumbidde.
ekyange ekyo president. Yes, please have waiting. Sematembo wegire. Nange ensonga yange egenda kwawukanako y'ababbi b'amabaati n'abalala. Waliwo ensonga etrending ennyo ku social media ennaku zino era mu mawulire. Ensonga eyo singira ddala eri ku baana ba Kintu mu Bwakabaka bwa Buganda. Abantu nga beebuuza tebalaba kabaka waabwe bakoma okumulaba ebbanga ggwangu eriyize nga muzzukulu wa Kayiira meseji eyo ogyogerako oti eri abantu abalina okwemulugunya ku nsonga eyo nga tebalaba kabaka. Okay, let's have Kitanda. Tumaze ebbanga nga mwemulugunya ku kakiiko k'ebyokulonda, amateeka g'ebyokulonda okubanga ge galiwo, tugenda mu kalulu 2026 okusuubira okulabikako ku baloti nga tewali kikyuse mu bino byonna. Okay, let's have more three so that we can have it one. Start with Becca, then Doctor. Okay, my name is Becca Melinda from NTV. I just want to know Honorable Matthias Mpuga's fate. So I understand his action could be under the disciplinary committee of the party. No, my name is Peter Zerugo from Daily Monitor. My question is a supplement to Standards electoral reforms. Please, I remember very well that you are pushing for electoral reforms as one of the conditions before you go into the next elections. But again, we're seeing you people ganging up and campaigning, showing that you are getting ready for 2026. Nothing has changed. So how far and what are those reforms that you want in place? Okay, we are ending with NASA and culture. Yes, ma'am. NASA from Mabalizi. Twalaba ku ssaawa zino minisita w'abaana n'ensonga z'abatuuka balambula nga basaba lisiti y'abantu be mwali mwagala okununula bave mu makomera n'abo abaabuzibwawo nga tebalabikako ne mugimuwa. Tukitwale nti step gye yazzeeko ey'okubasaba muwandiika ekiwandiiko muteekeko emikono igwe General Secretary ne Leader of Opposition Business mundakiriza okusayininga ekiwandiiko kino oba ali mu palapase atwaliriza budde ng'abasinga mu kyogero. Mr. President, Dr. Enzyme, Ranet Muchagrani. The Ovudeko National Unity Platform, Mwaronches, Dr. Enzyme. Jebuvudeko National Unity Platform, Chalonches, Okutandika okuwandiisa abambazi baakyo abapya okwetooloola eggwanga lyonna. Mr. President, olowooza enteekateeka eno enatambula bulungi atali kulemesebwa? Okay, and that makes our last bunch of questions. Let's have the answer. Kale mwebale nnyo mwebale ddala. Thank you. Sita asks that Anita Among and her apologists have been pushing a narrative that the reason why she has been sanctioned is because she presided over the Anti-Homosexual Act, passing of the Anti-Homosexual Act. Of course, that's a lie. It's an ignorant lie, because the reason was put there. Anita Among stole iron sheets made for Karamoja, and she accepted, she conceded, and she returned them. Only that, because of impunity, nothing was done to her. Others were arrested, but freed, and the public was ordered, especially you, the media, ordered to stop talking about that matter. That's impunity. I want to ask the mover of that law, the one that presented it was Honorable Asumani Basaliro. Why is he not sanctioned? The one that seconded it was Honorable Jonathan Odu. Why wasn't he sanctioned? As a matter of fact, I saw Honorable Odu supporting the sanctions, but
he, like many other Ugandans, said it shouldn't be only Anita Among. It should be everybody else. And we agree with him. And we've told you that Among is only the beginning. The wheel of justice might grind slowly, but it surely grinds ultimately. So, that is an absolute lie. But, I mean, that is what this regime is known for. Sitabunziza nti Anita Among ne banne baadde bagamba nti ensonga lwaki bamutaddeko nati zino kwe kuyisa etteeka ly'ebisiyaga. Naye ekyo mwena mukimanyi kya bulimba kubanga amazima amatuufu. Anita Among yabba amabaati g'e Karamoja. Era mu buswavu ng'amaze okukwatibwa n'agakwata n'agakomyawo. Kati mateeka bwe bakwata ng'obbye ekintu togamba bugambi kale engeri gy'onkuteeka nkikomyewo, no, olina okukwasibwa amateeka. Naye oba olw'obwanaggwano buli wano tewali kyatuukawo, nammwe bannamawulire ne babalagira mulekeraawo okubyogerako. Njagala okubuuza, singa bisiyaga bye byakwatisizza Anita Among oba bye byamugobesezza e Bungereza, eyaleeta etteeka eryo bamuyitawo ne Asumani Basalirwa, lwaki tali ku lisiti eyo? Eyali sekendi nga bali bamuyita Honorable Jonathan Odu, lwaki Jonathan Odu tebamutaddeko nati, lwaki tali ku lisiti eyo? In fact, nalabye Honorable Odu Jonathan ng'awagira okugoba kwa Anita Among, naye ng'agamba nti si ye yekka ne bano babbi bana abalala babi, wabula balina kuba bangi. Era ffenna tukkaanya naye, era tugamba nti eyo ekyali ntandiko, ekyo kituuza. Twagala bonna batekebwe envumbo. Mpozi okukiteeka mu context, okunnyonnyola bannayuganda, kino si kyakugoba bugobi Anita Among ne babbi banne e Bulaaya oba mu mawanga gonna agali mu kago gwa Bulaaya. Nedda, kino kyakumuteekako nvumbo na kuwamba byabugagga bye n'abantu be byonna byakoze ne bya investinze mu mawanga g'e Bulaaya. Mujja kujjukira nti abantu bano ababba ssente zaffe ba-investinga mu mawanga g'ebweru, balina zimoolo e Bulaaya, balina amayumba mangi e Bulaaya, balina ebyobugagga bingi e Bulaaya, naye nga babibbaamu ssente zaffe wano. Kaakati waliwo etteeka lye bagiyita Global Magnitsky. Etteeka eryo likwata abo bonna abenyigira mu bulyake, mu kutyoboola eddembe ly'abantu n'okulya enguzi, era lirumira ddala okuva mu kubagana okuyingira mawanga ago, okweyagalira mu byobugagga by'amawanga ago, naye gawamba n'ebyobugagga byabwe ne gabisaako envumbo. Gavumenti ey'abantu bwe neeyingira mu buyinza, ebintu ebyo nga bidde eby'eggwanga. So bwe munaawulira nti bataddeko bano abakayihula aba Museveni, bwe munaawulira nti babataddeko envumbo, baba bawambye ebyobugagga byabwe nga bigenda kufuuka bya Uganda. Era olunaatuuka entebe mu ntebe bepa nga tugamba muleete emaali yaffe eyo abanyazi gye baali babba edde emikono gy'abannayuganda. So ye kaweefube oyo gwe tulimu, tetuli mu byakusaaga. Waliwo abuuza nti waliwo n'enjogera egamba nti ebyo byabadde byakoleddwa olw'okugenda kwange ennyo e Bulaaya n'okusinkana n'ago amawanga n'abakulembeze b'amawanga ago Uganda gekolagana nabo, naddala ago agabadde gasinga okuvujjirira gavumenti ya Museveni ssente. Ye kituufu, ate si nze nzekka, ne bannaffe abalala abo ababeerayo eyo mu diaspora abakola emirimu egyo nga tetuliyo, naye nange bwe ŋŋenda baŋŋenze kuteekako sitampu. Waliwo enjogera gye baadde bagezaako okugamba nti abasuubuzi okubonaabona kwabwe kwavudde ku nnati eziteekebwa ku babbi, ku bantu abababba. Ekyo mwe temulaba nti kyabwebusa. Abasuubuzi babonaabona olw'emisolo egibwakaligibwa, nga gibakaligibwa bano ababbi abakozi ba Museveni, nga gibakaligirwa basobole okufuna ssente ze baneegabira. Ono tumuwaddeyo obukadde 100, ono tumuwaddeyo 5, ono tumuwaddeyo meka, Anita Among ayagala biliyoni meka. Ezo ssente babanzibe. Museveni buli lunaku akozesa biliyoni 2. Agenda n'ekibaasa eky'okugaba buli walaga.
ebyo byonna bikolebwa mu ssente zammwe ez'omuwi w'omusolo. Babakaliga emisolo gye mutasobola, tegizimba nguudo, tegizimba amalwaliro, tegikola ku byanjigiriza, wabula gikola okubanyigiriza na kweyagala kwabwe. Kaakati ekyo kitwagala okusitopinga era ndowooza mulaba tutandise ate tukyagendera ddala maaso. So abasuubuzi tebabonaabona lwa natti ziteekebwa ku badde. Abasuubuzi babonaabona olw'emisolo egibakaligiddwa. Mukyalo omwambuuziza nti bwene nja kiddamu wadde tekiri ku mulamwa n'omulundi n'ogumu. Ambuuziza nti ekya Dr. Besigye okutambula mu ggwanga kindekawa. Kinsanzeewa. Wekinsanze wekindika. Nze nonkyaniriza nnyo kuba Dr. Besigye tukwatagana bulungi. Ffenna atulwanyisa nakyemalira. Ffenna twagala buli omu akwate bw'akwata okulaba nga tunafunye Museveni. So kirungi nnyo okutambulira nkunga ne bakulembeze bannaffe bonna bwe batambula kasita message gye baba batambuza eba yakunafuya kana bulungi. Ffenna atulwanyisa nakyemalira. Ffenna twagala buli omu akwate bw'akwata okulaba nga tunafunye Museveni. So kirungi nnyo okutambulira nkunga ne bakulembeze bannaffe bonna bwe batambula kasita message gye baba batambuza eba yakunafuya oluvannyuma tusobole okusuula Museveni. Yeka ne bano babbi banna abalala. Oyo His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga. Ebuvuddeko twalabyeko ekiwandiiko ekyaweerezeddwa eggwanga lya Bungereza nga kitaddeko envumbo ku sipiika wa Paalamenti ne banne. Ensonga nga bateekesezzaako envumbo y'ey'okulya ensimbi y'omuwi w'omusolo nga bagikozesa mu ngeri y'ekyonoonere nga bagidiibuuda mu ngeri etawa bannayuganda basasula emisolo kitiibwa. Kyagulanyi Robert Ssentamu agamba nti ekyo kikyali kituuza ate tekitandikidde ku Anita Amongo ate era si gwe kigenda okukomako. Bangi babadde balaba Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'atalaga amawanga g'abazungu ago ne bagamba nti ate ne bw'onoogenda mu bazungu onoggyayo ki? Okoma bukomi genda n'oyimba n'okomawo ewaka. Kati nsuubira nti abamu batandise okulaba ku bibala bya Kyagulanyi Robert Ssentamu okugenda mu mawanga g'abazungu kubanga wabeera nga sipiika wa Paalamenti ateekeddwako envumbo. Twalabako bamu ku bajjeno abeenyigira mu kutulugunya bannayuganda mu kalulu akawedde aka 2021 nabo nga bateekebwako envumbo tebakkirizibwa kugenda mu ggwanga lya Amerika. Jjukira nti abantu abatulugunya bannayuganda ensimbi ze babba mu ggwanga Uganda ate badduka baziteeka amawanga ago ag'abazungu nga bakimanyi nti bannayuganda batugwiramu bajja kutulemesa emaali yaffe singa tugikolera mu ggwanga erya Uganda. Tugiteeke mu mawanga g'abazungu bano bannayuganda naye batugwamu ffe tudduka buddusi nga tumanyi nti emaali yaffe eri mu magulumeeru. Naye bamagulumeeru nabo babiganye kasita bakuteekako envumbo n'emaali yo nayo bagiteekako envumbo ne bamanya nti bino bye mu bbeeri ne muleeta mu sigenda ewaffe. Kitegeeza nti kakati abakulu abo bali ku kyokya era sipiika Anita Amongo kakati omuliro aguwulira kubanga takyasobola kwetayiza amawanga g'abazungu. Jeno Kale Kaihura y'omu ku abo. Abangi babateekako envumbo mu Amerika. Ono bamutaddeko envumbo mu ggwanga lya UK. Naye ng'ate UK si ye yekka sipiika gwe yataddeko envumbo n'abalala bangi ekyali mu kubeetegereza kigere ku kigere. Era nabo ebibalwa byabwe binaatera okujja. Ago ge maanyi g'abantu ababadde banenya Kyagulanyi Robert Ssentamu nti lwaki tova mu bazungu lye ebbanga ly'ogendeddeyo kiki ky'obafunyeemu. Ndowooza kati batandise okulaba ensonga lwaki tava mu bazungu. Abawagira enkyukakyuka kati ke kaseera ndowooza bagamba nti awo musajja mukulu weeyongere okugenda mu bazungu oyongere n'otuyamba okukaliga akulira enguzi mu ggwanga Uganda. Waffe na tukimanyi bulungi nti enguzi esibuka ku mwami Museveni awo n'eryoka esaasaanira abo basipiika aba Paalamenti. Nga gibakaligirwa basobole okufuna ssente ze baneegabira. Ono tumuwaddeyo obukadde 10, ono tumuwaddeyo 5, ono tumuwaddeyo meka, neno Anita Amongo ayagala biliyoni meka. Ezo ssente babanzibe. Museveni buli lunaku akozesa biliyoni 2. Agenda n'ekibaasa eky'okugaba buli walaga. Ebyo byonna bikolebwa mu ssente zammwe ez'omuwi w'omusolo.
babakaliga emisolo gye mutasobola, tegizimba nguudo, tegizimba amalwaliro, tegikola ku byanjigiriza, wabula gikola okubanyigiriza na kweyagala kwabwe. Kaakati ekyo kitwagala okusitopinga era ndowooza mulaba tutandise ate tukyagendera ddala maaso. So abasuubuzi tebabonaabona lwa natti ziteekebwa ku badde, abasuubuzi babonaabona olw'emisolo egibakaligiddwa. Omukyalo omwambuuziza nti nja kiddamu wadde tekiri ku mulamwa n'omulundi n'ogumu. Ambuuziza nti ekya Dr. Besigye okutambula mu ggwanga kindekawa. Kinsanzeewa. Ekinsanze bwe kindeka nze no nkyaniriza nnyo kuba Dr. Besigye tukwatagana bulungi. Ffenna tulwanyisa nakyemalira. Ffenna twagala buli omu akwate bw'akwata okulaba nga tunafunya Museveni. So kirungi nnyo okutambulira nkunga ne bakulembeze bannaffe bonna bonna bwe batambula kasita message gye baba batambuza eba yakunafuya oluvannyuma tusobole okusuula Museveni. Eyo njiwerokaminga nnyo. Mwe abalina akatengo nsaba akatengo kamwe mukeesigalize. Ambuuza ku mwami Abedi gy'abeera ayogera nti ntambula nnyo. Ntambula nnyo. Ntinninya nnyo ennyonyi. Simanyi oba waliwo emmeeri etuuka e Bulaaya. Singa waliwo booda esobola okuntuusa e Bungereza nga nnyina meeting zange esobola ogirinnya. N'engeri gye tukozesa nnyonyi gye tukozesa. Ate kino si kipya nnyo ku nze. Nze emyaka egisukka 2 bwentyo bwe mbadde. Kubanga mbadde Bobi Wine ebbanga lyonna abantu abamu bo balabye entambula nga ndi mukulembeze. Naye munaasaasira basita bwe batyo bwe batera okubeera ate mbadde sita okumala emyaka egisukka 40. Naye ekibuuzo ekiriwo nti kino kiyamba kitya abawagizi ba NUP. Njagala mmanye ti buli wabaawo okunafuuyizibwa ku ludda lwa Museveni kituyamba. Buli mubbi omu bwe tumutema enteega kituyamba. Kati Anita Amongo enteega ze mmye, Kituutu enteega mmye, Nandutu enteega mmye, naye tekitumala. Twagala Museveni ye mubbi omukulu n'abo bonna bonna baakola nabo. So tukyagenda mu maaso. Ebitwala e Bulaaya tuba tetugenze just kuyimba buyimbi. Newankubadde n'okuyimba tukumanyi. Tugenda ne tuyimba, mwatu ne tukolayo ne kasente. Naye ate ne tuvaayo ng'ate mmwe tubatadde abanyigiriza bannayuganda tubatadde tubalina okuba. So tetujja kulekeraawo kaweefube oyo. Nowanda Mao yali agezaako okulaba nga batulemesa okutambula ebweru w'eggwanga kubanga bamanyi kye tuba tugenza okubakola. Njagala mumanye baganda bange di ssente ze beewola mu linnya lyammwe nnyingi nnyo. Olunaku lwaleero buli munnayuganda abangibwa n'omwana wo gwazadde jjo abangibwa miliyoni essuuka 2. Ate nga bakyayongera okwewola bazeewola mu mannya gammwe. Mmwe mulina okusasula, mmwe be baateekayo ng'omusingo. Ssente ezo zeewolebwa kubanga eri babateekerawo ekifaananyi ekirungi. Kati ebyo bye mba ngenze okumenyaamenya. Gavumenti ya Amerika ewa Museveni $billion buli mwaka. Billion si $1 million. Ne $1 million 10. $1 million emu erimu biliyoni za wano 3 mu miliyoni 7. Kati gwe kikubiseemu ekyo emirundi 10. So njagala mumanyi nti buli bwe tugende Bulaaya buli tusinkana abakulembeze abo tuba tetugenze basaba ssente, tuba tugenze bagamba tetubasaze wano basaba buyambi, tuzze wano kubagamba nti mulekeraawo okugujjirira okunyigirizibwa kwaffe. Tuli basanyufu tubuna obusiteepu butono babutandise naye twagala siteepu nyingi nnyo ate nga mujja ziraba basebo ne banyabo. Why doesn't the opposition go to court about the service awards? But we are addressing impunity here. You know that our courts of law are impotent. You know that I am an artist and court pronounced itself about the pseudo ban on my concerts and ordered the regime not to interfere with my work. They disrespected court. My cars are still in Arua. My Tundra is in Arua and other cars. Court ordered that they give me back my cars. They refused.
We have a constitution, we have the law here, but there's no rule of law here. So it's important. The court, until we liberate this country and all other institutions, we cannot have trust in these our courts. Bambuza lwaki tetugenda mu kooti netuwaaba omusango ku lwa service awards zino naye era kibazeemu nti kooti zaffe endiga yazitomera. Ekooti zaffe tezirina manyi, teziruma kubanga bazimalamu dda amaanyi. Naloopa omusango olw'okuŋŋaana okukola omulimu gwange ogw'okuyimba, ekooti neeragira ebitongole bya gavumenti birekerawo okunemesa okukola, naye tebyadiwa kitiibwa. Emmotoka zange mulitundwa baziwambira mu Arua zikyaliyo, kooti yalagira bazinzirize naye baagana ozinzirize n'ebirala bingi nnyo. So tewali nfuga y'amateeka wano basebe ne banyabo, saagala kweyimbe. Kino bakibuuza mu Luganda era nja kiddamu mu Luganda. Ssematemba Bwegire ambuzza nti awulidde okuyaayana kungi nnyo ng'Obuganda bwebuuza ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka. Nga bw'omanyi nti obuvunaanyizibwa bwange tebukoma waffe Buganda yokka, wabula bugenda mu Uganda yonna, era ebitundu bya Uganda yonna mbitumbira kyekimu era ndiwo ekitiibwa kyekimu, naye era nange kinkwatako. Naye waliyo abakulembeze abatwala Obuganda era abavunaanyizibwa ku nsonga eyo. So nange nja kweyazika ebigambo bya Medi Nsereko ugambe nti buuza Mayiga webale nnyo webale.